Kyaddaaki etteeka erijjako bannayuganda abawangaalira mu nsi z'ebweru okubeera bannansi b'eggwanga Uganda newankubadde nga balina passport newankubadde nga bazaalibwa wano Uganda, kyaddaaki lirabika limaze okuyisibwa. Bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC gwe kasola abanga nzize omanya mba nzize okukuleetera olugambo lw'obadde tosuubira funa lw'obadde tugenda funa kubanga tebagenda ddu bagamba akategedde vuga vidiyo etuuke ku buli munnayuganda. Zaid Lighting Store tutunda amataala eyeetaaza ettaala yenna kuba ku ssimu z'olabawo wansi tubeere nga tukwatagana bulungi maridaadi saana. Okusinziira ku mawulire ge tufuna gwe ssebo oba nnyaba ndaba olunaku lw'ejjo ekyankwanzi Museveni yawadde ababaka ba NRM 370 obukadde 100 buli omu 100 million each. Wokwata obukadde 100 n'obukubaganyamu n'abakulembeze abo 370 aba Museveni yaspeninze billions 3 mu millions lusanvu 37 billions Museveni they are spending 37 billions they are spending. Wabula gwe ssebo oba nnyaba ndaba bakugamba nti ate we twakebedde ku agenda ya 6th sitting of the 3rd meeting of the 5th session of the 11th Parliament of Uganda Wednesday olunaku olwalinaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa April 2020 ebimu ku biri ku mwanjo ku namba 3 kwe kuli Bill First Reading the Protection of Sovereignty Bill ngegenda somebwa Honorable Minister of Internal Affairs. Kati gwe munnayuganda ndaba oba otegedde Museveni atakera ku maca n'akuwa ssente ze nga tayina nsonga ya simba lwaki azikuwasizza. Abasinga kye mmanyi protection of sovereignty bill simanyi oba mwategeera kye kitegeeza. I don't know. It is going to be having its first reading. Bagenda gireeta mu Parliament okutandika okugiteesaako. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba awangaalira mu mawanga g'ebweru weekaabireko. Because lwaki ntandise n'omutwe okugamba nti etteeka lyabwe kaddo limaze okuyita. Emu ku nsonga lwaki batugambye Museveni yawadde ababaka abo ssente miliyoni 10,000 mbukwekubako nfuufu. Kolaki? He spent over almost a half a trillion, 37 billions ng'aziwa abakulu abo okwekubako enfuufu. Naye Museveni akolawa? Ayina business ki gy'ogamba nti Museveni zo ssente gy'azijja ne waba mugagga yenkana kisobola kera ku maca gaba ssente ezo. Basebo ne banyabo ssente ezo zizo ggwe omuwu omusolo. Kati ke kaseera gwe wenna yakera ku maca n'oyassa mango owagira ababaka ba NRM naddala ng'owangaalira bweru gwate gwe nkusaasidde nnyo kubanga kye walowooza nti kigenda kukusanyusa ate kigenda kufuukira akabasa. Okategedde oba tokategedde nka kuddiremu. Gwe wenna yali ayasama ng'owogganira ensi
mbuno ababaka ba NRM bayisemu newankubadde nga abamu babba. Kati gwe sebandaba sente zino bazibawadde purposely kukola kyonna ekisoboka babe nga bayisa etteeka lino. Gwe teweebuza lwaki bazibawadde leero, bazibawadde jjo. Olwaleero etteeka lireeteddwa mu Parliament for its first reading. Mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Solomon Kampala, yavaayo n'ategeeza eggwanga etteeka lino litegeeza ki ku ggwe Munnayuganda. Era navaayo nenkola vidiyo eno waneeno. Naye kanziremu nkuyisizeemu etteeka lye basasulidde miliyoni 10,000 buli omu litegeeza ki? Yagamba Museveni's new bill would jail Bobi Wine for 20 years. Tewali kintu musajja ono kyayagala nga kusiba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Not only Bobi Wine but n'abantu, because Bobi Wine asiba gamba nti ne wona onzijawo wagenda kujja ba Bobi Wine abalala 10. Kati naabo okusinzira ku tweet ya Solomon Kampala yagamba first the bill defines a foreigner as including any Ugandan citizen residing outside Uganda, not a foreign spy, not a hostile government, a Ugandan living abroad, your brother in Boston, your sister in London, your cousin in Dubai. Under this bill, they are all legally classified the same as a foreigner. Hey. Now connect this to what is happening right now. Tetusobola kijjawo era tujja kyogerako ebbanga lyonna. Abantu b'ebweru bawagidde nnyo Bobi Wine. Si mu bigambo byokka wabula bakutte ne mu nsawo zaabwe. People in the diaspora bayimirizaawo struggle n'olutalo lw'okulwanyisa Museveni under Bobi Wine almost ebitundu 85 ku buli 100. Ekyo sijja kijjawo. Bane gwe kinyizizza ononsonyiwa. Kyo nja kwogera mazima. These people, they are not like Ugandans. When a Uganda osobola owagira n'okuba endulu n'okuba embeekuulo, Museveni najja n'akuteeka ssente mu kamwa n'osirika. Abantu b'ebweru tebaagala kumanya. Okumanya tebaagala kumanya. Ne bwe bumanya nti simple baakuwadde ekyebiri, Museveni yakikuwadde, olwo lw'olimanya nti ensi yakoowa. Bayinza okuvumaavuma. Eyo gye bayita loyalty gye bayina towards the struggle. Abantu b'ebweru abo basobola nabalabe wano mu kufiirwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. Basonza amabugo g'ensubira agasobola okuweerera abaana ba Alex Waiswa okumala emyaka 10. N'owulira chapter eno Boston, n'owulira abeeri milioni 18, 16, ate nga nkukakasa nti tebagenda koma n'oku, bagenda kwongera okutunulira n'okulaba famire y'omwami oyo Alex Waiswa Mufumbiro. Kati abantu aba Museveni abayitaga n'abanyiga because nti naffe abali e Uganda ate mutuzaamu nnyo amaanyi n'obeeraawo nga toyina ssente wakoze ka bizinensi k'otunda mataala. Olina gamba simple ndi Boston naye saagala mataala ago naye kankyusa amataala agali ku kizimbe kyange lwansonga wakoze amataala. Nga lwaki mbamba mu struggle. Kati zezemu ku nsonga ezibadde zilumya Museveni omutwe. N'agamba tugenda kukola tutya abantu baneeno okubasirisa. Baleese etteeka bassebo ne bannyabo. Etteeka olwaleero bagenda kubanga balitandikako Protection of Sovereignty Bill, seeking to make Ugandan stateless to be tabled before Parliament. Munnayuganda, olugendo lw'okukomya okubeera Munnayuganda ng'owangaalira bweru lulabika lutandika lwaleero. Solomon Kyagulanyi mutabani wa Bobi Wine yakunokolera close ku close ezisinga okubeeza amakulu mu tteeka lino. Yagamba close to
says the bill applies to anyone who engages in political activities of Uganda for or in the interests of a foreigner, including through digital platforms. Ndi gwe ne onobeera ng'oli ku mutimbagano kateno close etwaliramu abasajja nga Balumbuye Fred, etwaliramu nga Basiimwe, etwaliramu Patricia Sewungu, etwaliramu mukadde wange Jaffa Makanga, Faziru Mayanja. Naye gwe netteka abasajja bo ebyaddala baaliteeseteese. Lwaki ngambe nti baaliteeseteese? Okuba nga basaanyaawo struggle is wuliriza kati. Struggle eno gye tulimu bassebo ne bannyabo. Tetusobola kujjawo another fact nti social media ekoze ogutundutundu gunene nnyo. Nti Munnayuganda atasobola genda ku CBS, atasobola genda ku BBS, atasobola genda ku NTV, NBS, asobola okukola omukutu gwe ku Facebook Lumbuye n'akola live ng'eriko abantu 5,000 nga ne radio tesobola bana bantu abo mu ssaawa eyo. Ate ebeera ku live 5,000 n'avaako agenda okkeerenca ku makyanga erabiddwa abantu abawera miliyoni 10 nga bwe bafunye information eyo. Kati wano bagamba nti clause number 2 Solomon yagitematema n'agamba clause 2 says the bill applies to anyone who engages in the political activities of Uganda for or in the interests of a foreigner, including through digital platforms. Clause 5 makes it an offense to promote the interest of a foreigner against the interest of Uganda. Clause 10 criminalizes the promotion of foreign policy not adopted by cabinet. Clause 10. Clause 11 prohibits foreign agents from influencing electoral process. Awayagala kubba kalulu. Clause 13 economic sabotage criminalizes the publication of information that weakens economic. The penalty up to 20 years imprisonment or fine of 100,000 currency. Kiba kitegeeza zibeera billions 2. Yenna azza emisango gye nkusomedde mu clauses ezo bassebo ne bannyabo agenda kusibwa emyaka 20. And trust me, gwe ssebo bannyaba ndaba. Abasajja bano etteeka lyonna eribakolera singa babeera baliisizza, babeera bagenda kudi enactinga immediately era bagenda kukwata abaana. Ola nti tugamba nti batukwata lwa byabufuzi, kati ku luno ligenda batteeka. Yensonga lwaki omusajja yakutte ba MP 307 n'abawa obukadde 10,000 ng'olunaku olwaleero etteeka eryo ligenda kusomebwa for the first time. Bassebo ne bannyabo, opposition batono nnyo mu Parliament. Okumanya nga batono nnyo ekiraga nti basobola na kulwana. Bali ababasinga obungi babawadde n'ekyoja mu miro. Akategedde vuga video. Nyongera okutegeeza nti Zaid Lighting Store bayina amataala. Eyetaaze ettaala yonna of its kind, call that number ate babeere nga bakolako. Amanya bampita simple. Katukomewo mubere bulungi. Muwera.